Ebyokwerinda binywezeddwa ggulugulu n'okusinga bwe gwabadde olunaku lw'eggulo ng'enguudo ezisinga zisuliddwamu emisanvu era abantu bayogerako nnyo. Mu bangi abeewandiisizza ng'asooseewo ye omuyimbi Geoffrey Lutaaya ayagala kuddamu kukiikirira Beekakuuto. Maze okwewandiisa era ngenda mu bantu bange tweteeketeeke tulabe nga Mukama akukwatirako tuddemu tukulembere Kakuuto omulundi omulala. Tuli beeteefuteefu okutambula nebaza nnyo ekibiina kyange ekya NUP okubanga ne president wange Kyagulanyi Ssentamu okubanga baatuwa amaanyi era ground tugiraba tugirina. Mu ngeri emu John Paul Mpalanyi naye azzeemu okwewandiisa okukiikirira Kyotera. Bwe tugendako mu ssaza Mawokota abantu 17 be bakasunsulwa akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'Empigi wabula olwaleero ebbugumu ttono bw'ogeraageranya ne bwe kyabadde eggulo. Omusasi waffe Patrick Serugo kaatuba agaffeeyo. Weziweredde essaawa 5 n'ekitundu ez'enkyaleero ng'akakiiko k'ebyokulonda wano Empigi kaakasunsula abantu 17 ku lunaku lw'eggulo bwazibidde babadde 14 kati olwaleero bakasunsulayo 3. Omu ku basunsuddwa ku kifo ky'omubaka Paalamenti owa Mawokota North Ako Sam Kawonawo agambye nti singa abalonzi b'e Mawokota bamulonda wakupeerereza ababaka banne baseesekule emyaka gavumenti kwegabira ssente z'abakadde okuva ku 8 okudda ku 6 gattako n'okuyambako abaana abatalina mwasirizi. Batandika okufunira mu myaka nga 6 abavubuka okulaba nti bafunamu loans, at least simple loans and soft ezitabanyiga nnyo. Ekyo njagala nnyo okuteeka nnyo essira nga ngenze mu Parliament. Ekirala kulaba nti nsakira abaana batalinako mwasirizi. Ate akyasembeyo okusunsulwa ku kifo ky'omubaka Paalamenti ow'ekitundu kino ekya Mawokota North Amelia Kyambadde ng'ono awerekeddwako eyaliko Vice President wa Uganda Edward Kiwanuka Sekandi asuubizza nti we yakoma ku projects z'ebyenkulaakulana z'eyakola ng'akyali omubaka Paalamenti w'ekitundu kino wagenda okutandikira. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Bwe tuddayo e Buddo ssente wa disitulikiti y'e Rwengo Ibrahim Kiratta olumaze okusunsulwa ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Bukoto West yeeweze okutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu byongeremu amaanyi mu kitundu mu kisanja ekijja. Kiratta atunkana omubaka wa Paalamenti aliyo Kakano Muhammad Sentayi n'abalala. Ono yasunsuddwa ku bwannamunegina nga talina kkaadi ya kibiina kyonna naye agambye nti alina essuubi nti abalonzi baakumuteekamu mu bwesige. Oluvannyuma lw'okusunsula nebaza Mukama Katonda nti tumaze okwewandiisa mu bujjuvu kye tugenda okusookerako nga kampu ya ttiimu Ibra Kiratta kwe kusooka okukakkanya abantu baffe n'okubakuŋŋaanya babeere wamu tusobole okulaba nga tubawo obukulembeze obutuufu mu Paalamenti nga twakayinga 2026 tugenda kusooka kusitula ddoboozi ly'abantu baffe. Abantu batukubiriza balonde omupiira kubanga baasi eyo yakwama, baasi yaffe y'e Rwengo yeetaaga kkanika. Bwe tugendako mu ssaza Buweekula omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Mubende Hope Grania Nakazibwe awadde bannamubende essuubi ery'okulwanyisa ekibbattaka. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu ali Mubende. Omubaka omukyala mu Paalamenti owa disitulikiti y'e Mubende Hope Grania Nakazibwe asuubizza okufaafaagana n'ababbi b'ettaka mu disitulikiti y'e Mubende okulaba ng'ataasa bannamubende ku kizibu kino ekibatigomye ekibasuza nga tebeebase. Hope Grania Nakazibwe olumaze okusunsulwamu akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Mubende mu Paalamenti n'ategeeza nti mu kisanja kye kino asobodde okulwana okulaba ng'atuusa ku bannamubende obuweereza bwe baamutuma era n'abasuubiza nga bw'agenda okwongeramu amaanyi. Ono annyonnyodde nti mu bizibu ebibadde bisinga ottigomya bannamubende ky'ekibbattaka naye ng'asobodde okukirwanyisa ne kikendeera kw'ogatta n'okufuba okulaba ng'atumbula ebyenjigiriza, ebyobulamu wamu n'ebisonga endala lutotto. Ono asabye bannamubende okwongera okumuwa obuwagizi bwe nti kubanga bagenda tuuka ku nkulaakulana gye baludde nga balindiridde era n'abawa ekyokulabirako ekyebyo byasobodde bakolera mu kiseera ekitono mu disitulikiti eno y'e Mubende. Ddala mu kisanja kino kye tuli mu kukuba amabega bintu bingi nnyo bye nnenyumirizaamu. Ekyokusookera ddala kwe kubeera nti
ensonga z'ettaka wano mu Mubende tetukyawulira bantu nti ono bamugobye wano ono bamujje wano ono bamutwala wano bano babagobye 1,000 bano babagobye 1,000 ebyo tebikyaliwo ng'omukulembeze waabwe Hope Grania Wenje. Sebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM Mubende. Mu nsaza Kyaggwe ng'okusunsula abaagala obubaka bwa Parliament kukutte olunaku olwokubiri bannakibiina kya DP Mukono bo beeyamye okuzza ekibiina ekyo mu bannamukono kiddemu okuwangula ng'obwedda. Prose Nalugo ayogeddeko nabo. Okusunsula abaagala obubaka bwa Parliament wano ku ofiisi z'ebyokulonda e Mukono kubadde kukyali kwa kimpowooze okwawukanako n'olunaku lw'eggulo ebbugumu siri amaanyi. Ekibiina kya DP olwaleero kye kikyasinze okuba n'ababaka abasunsuddwa nga ku babaka 5 abaakasunsulwa balinako 3 okuli Kayondo Fred wa Mukono South, Kajimu George Fred ayagala Mukono Municipality n'Ensubuga Kenneth Sebagayunga ayagala Mukono North Constituency. Abalala bakasunsulwa Ekiwanuka Abdalla wa NUP wa Mukono North ne Basima Zulia wa PFF ayagala Nakifuma. Okusinziira ku lukalala olulabiddwako olwabo abalina okukolebwako olwaleero abantu 16 be basuubirwa okusunsulibwa. Byo ebyokwerinda tebyawukanye na lunaku lwa ggulo nga binywezeddwa okutangira bagenda okusunsulwa okujja n'ebibinja by'abawagizi. Ku Lwakina 8 akatonyeze 8 CBS FM y'obujjajja Prose Nalugo wano ku ofiisi z'ebyokulonda e Mukono. Wano mu ssaza Kyaddondo ebibuuzo ebikwatagana ku science ne teknologiya bimeza abamegganya beetabye mu programu entanda ya Buganda mu kire kikeseza leero era basigadde babinyenyeza mutwe. Jevuddeko Senkulu wa Radio ya Kabaka Kyabbaso Mukungu Michael Kawaya Mwebe byali atongoza entanda y'omwaka guno yategeeza nti egenda kwongerwamu ekinogezi eky'ebibuuzo ebyekuusa ku science ne teknologiya. Tingane Ssaabasajja Kabaka amaze okugattako eddoboozi lye ate ne tufuna omuvujjirizi owa teknologiya ng'ayagala tulabe bwe tunaatambuliza entanda eno mu teknologiya. Oyo yennyini gwaddukanya gwatunda gwatutuusaako ne teknologiya omulala.